A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people. Mwena abatuuliza mwe bali nnyo kujja wano ku radio yammwe Kitokotasikisanikireko ku Celebrate Uganda nga twogera ekigenda mu maaso ku Uganda ku ssaawa eno. Era ku ssaawa eno tugenda kutunula ka video, tulabe ka video we tulaba nga Besigye bamulayiza era okulayira afuuke official president w'abantu aba Uganda olw'okubanga abantu bo balaba nti Besigye yawangula obululu era Museveni yawangula, kati era Besigye bamulayiza era ayingidde mbwa presidential. Wulira ebigambo bya Besigye ku ssaawa eno. I, Kiza Besigye Chifefe, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Ekigambo defiance Besigye atero kyogerako era nagamba politically nti kwe kugaana ekintu nti gwe kyolaba nti kibi naye wadde oli akutuma kikola yakukulira ye president wo ba ye dictator wo yakufuga naye gwe mu kukitunulya n'okiraba nga kibi tekikuzimba n'okigaana olw'okubanga kibi tekikuzimba. Kyekyo ekigambo defiance kye kitegeeza. Ngera mu bintu bingi tulabye ebintu bingi nnyo Abannayuganda bye bazze bagaana. Akwagala kwa Bannayuganda kwe badde balina eri abayimbi baabwe. Abayimbi 12 abakyasingayo bunene mu Uganda bakwatagana ne bayimba oluyimba nga bagulumiza Museveni nti era ye Museveni campaign yali political nti Museveni ye mufuzi anafuga ensi eno okweyongerayo okuva ku myaka gina 3 ate yeyongereye emirala emyaka 35. Tekyasanyusa abantu ne banyigira nnyo abayimbi abo era n'abantu abali baagala abayimbi abo tebakyabayita, tebakyatambula na kutambula, tebakyatuwaringa, tebakyagenda mu nsi kuyimba lwakuba abantu tebaagala kumanya. Kati mu political term ekigambo kino defiance kitegeeza lwanisa ekibi politically mu politics. Era ne mukolagana politics biba bintu bya majority asinga okwogera, ekibiina ekisinga okwogera oba olukungana lw'abantu olusinga amaanyi n'okwogeza amaanyi be bayitamu, naye ng'ate amaanyi ago galina okubaako n'emmundu emabega eziwagira amaanyi ago. Kati we muyitamu mwina okuyitamu ne bana abawagizi ababawagira ab'emmundu balina okubeera nga nabo bakkiriziganya n'ekyo. Kati nga tulaba amaanyi ag'emmundu gali ku side yani, gali ku side wa Museveni, ni amaanyi ag'okwogeza political argument gali ku side yani, gali ku side ya Besigye. Kati nga onze ndaba nti we tunaagendesa amaanyi gano mu maaso awo wayinza okubaawo okuyika omusaayi, wayinza okubaawo obutategeragana, wayinza okubaawo si okutuuka ng'eri mu kiseera kituyita ekyakazigizigi. Lwakuba buli omu akozesa amaanyi ga buntu okulaba nti akola ki ayitamu era ayimirizawo ensonga ze. Ne mbadde njagala tutwale ekigambo kino defiance ku ddala eddala. Tukijje mu kintu ffe kye tulaba nti kibi gye tuli ng'abantu mu buntu. Tukise mu maaso ga Mukama tugambe okay, Mukama waba yagambye nti kibi mu maaso ge naffe tukirabe nti kibi. Mukama yasooka okugamba nti kibi lwakuba ekyo ekitulugunya kisoka kutulugunya Mukama kyali kibi mu maaso ge, fene tukikiririzaamu ekyo kyolwaki naffe tuyisibwa bubi lwakuba Mukama kye yali atuganya okukola kye twatandika okukola waliwe yatulimba n'atubuzaabuza ne tutandika okukola Mukama kye yatuganya okukola. Kati naffe kitufuukidde ekibi ekitufuga ekitulugunya, kati tulina okuddayo ku mateeka ga Mukama ne tugamba defiance eno etegeeza nti tetukola kibi Mukama kyalaga nti kibi. Obwenzi bwe buba bubi lwaki twenda okola obe kuba kubi twaki tukola bubi, okwogera obubi lwaki we tuba kukola bubi. Ekintu nze kyesagala muntu kunkola ku bulamu bwange lwata ate njikola ku bulamu bw'omulala. Abaddewo ekirooto kinabadde nakyo ngera Mukama asinzidde ku bintu bino byayogerako nga ngamba abantu baffe okwenenya. Nena ngamba nti nandaga mu kifaananyi kye yandagidde mu kyabadde kifaananyi kya kirooto. Ekirooto kino nga waliwo omusajja afiiriddwa omwana ng'era kutuzze mubikira nti omwana wo yakoze eki yafudde, naye ng'omwana oyo yafudde yafiiridde mu bayaaye, abaana ababadde beeyisa mu mpisa ez'ekiyaaye embi ezitasanyusa kyalo. Mu mpisa ezo mwe yafiiridde okweyisa okwo okubi, amasasi abamu ne babakuba amasasi ne battibwa, oli abbye ne bamwokya. Kati ne tujja okubikira omusajja ono, kati tebadde tuzze ne tumugamba abaana bafudde
nga tetunaba kutuuka ku nsonga etuleese ye natandika okugamba abo abaana kabafe tetubeetaaga abaana basirusiru balina okufa. Kati ye mu kwogera okugamba okufa ng'akyogezza ate butamanya lwakuba ffe twali tuzze mubikira nti omwana we afudde naye nga tetunnakyogera lwakuba yawulidde waliwo abaana baafudde nga yamanyi baana balala be bakoze eki be bafudde si we naye baana babaki babalala be bafudde. Kati nembeerawo nga nkyamugamba naye tosobola kwogera bw'otyo. Jjukira n'abo abaana b'ogamba baana b'abantu nabo balina bataata n'amaka ge bavaamu. Kati tosobola kugamba nti kabafe bo bagwanidde okufa. Kati nga nabadde nkyagezaako okwogera n'omusajja muleete mu nsonga ey'okutegeera nti kyayogera si kituufu. We nazuukikidde Mukama n'aŋŋamba nti tulina okwenenya lwakuba ngenza okulaba abantu bange nga balinga omusajja oyo. Ffe abantu ba Uganda tufusse ng'omusajja oyo. Yafiiriddwa omwana we naye ng'abaleese message okubika talina na budde bubawuliriza kuwuliriza nsonga eyo lwakuba ensonga eyo egenda kumuleeta okumenyeka naye yeerabe nti kino ekyayita ekibi ate kyekibi kife kye tuzadde mu ggwanga lya Uganda kye tulina okwenenya n'okulaba nti tukola ennono ne tukomawo mu nnono n'empisa z'obuntu okukyusa ekintu ekyo. Kati nga ye tannasalawo okuwuliriza kati mu kuno kwa kyamanyi kikyategeera n'ayogera nti baleke bafe naye ng'ate ye kyagamba nti leka ababo bakole ki bafe abange bafe nga de tajjukira nti ekyo omusango gwanenya yenenya yekka era bali bagamba nti bafe ate ogwo omusango gwasaze alinga agwesalidde. Nze kati gwe muwulidde wano Apostle Mutume Ngabo from Celebrate Uganda Kitokotasikisanikireko nga ngamba nti kiseera kya kwenenya, kiseera kya kukoma mu nnono za Mukama, kiseera kya kukuma amateeka ga Mukama, kiseera kya kwetunulamu na kwetangaazamu n'akatooki mu nda yaffe ne tukyusa ezo empisa ezireeta abafuzi ababi okutufuga n'okututulugunya. Mukama akuume. It's celebration time with Celebrate Uganda.